Guno gubadde mukolo ogutegekeddwa kampuni ya Energy Infratech yapatanibwa Gavumenti mwebadde erina okuweerayo obuvunaanyizibwa ku mirimu gy'ebadde ekola eri UEGCL. Eno yebadde londola emirimu egikolebwa ku kuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba. Kyokka kitegeerekese nga bano bwe beeremye okunnyuka omulimu guno kubigambibwa nti baliko ensimbi ze babanja. Abakozi baayo balabiddwako nga bakuba amasimu wabweru era gye biggweeredde nga waliwo enzikiriziganya etuukiddwako. Gavumenti ng'ekiikiriddwa Engineer Badru Kigundu akulira akakiiko akalondola pulojekiti eno awadde kampuni eno ennaku 7 okuwandiika alipoota esembayo era baweeyo obuvunaanyizibwa bwabwe eri aba UEGCL. Bafunye ebbaluwa eva mu ofisi ya Gavumenti, Minister of Energy, ng'ebakakasa nti bajja kusasulwa ssente zaabwe. Ekyo kyokka Gavumenti kukakasa kyalibadde kibamala kujjayo emizizo gyonna gye bagira bateekawo. Kino kiddiridde abakulira kampuni eno okwemulugunyiza Gavumenti nga bwe babanja ensimbi obukadde 5 bwe batannaba kusasulwa. The due payment must be released before we do the official handover. Gavumenti yagaana okuzza obugya endagaano ya kampuni eno oluvanyuma lw'emyezi 40 kubigambibwa nti bano baalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe so nga tebalina n'abakozi bamala ng'amateeka bwe galagira. Ensonga ze zimu zivuddeyo mu nsisinkano bano gye babaddemu nayo ebadde ey'ebbugumu Isimba olwaleero. Mubaddewo kalumanywera Dr. Badru Kigundu basabye abakungu okuva mu minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo okulaba nga abakulira kampuni eno tebagenda na misaala gya bannayuganda abalira ddala 100 bye babadde bakozesa ekinyiizizza abakulira kampuni eno. We would not want to hear claims of staff that have been working with the consultant that have been left in the void, because these people can fly out tomorrow. That remark that we will fly off just like that is not very kind. Okay, ministry. So we will not do it. Technically, you may have some reason. I don't say it's a government. It can take a decision which is best suited to them. But as far as our liability or our positions with the local people, we will go only when those things are met. Kyokka wadde nga bano bagenda bijjamu enta, kontrakita yaweebwa omulimu guno owa China Water and Electricity Company be balina okuziba emiwaatwa gyonna eginaaba girekeddwa emabega kampuni eno ya Energy Infratech Limited. The contractor is responsible for engineering, for procurement and for construction. So whatever the OE has approved does not take away the responsibility of the contractor to ensure that we get a fit for purpose facility. Uganda esuubira amasannyalaze agaweza megawatts 108 okuva mu bbibiro lya Isimba we bunaatuukira mu Desemba 2018 ekiyinza okuba ekizibu.